Nyina kusaba senior camera person waffe gwe tulina wano amanyidwa nga Dickson. Banji y'omukolo atuwe short ya Kenneth tumulabeko katono nnyo Jason bamulabeko so that basotegera muno tumwina mu kizimbe. Omulabye? Omulabye? Oyo gwe bayita Kenneth. Oyo musajja nze has. So tumwina mu studio ya ali mu studio B tugenda kuba tumweyungako mu maaso awo. Yes, studio B. Akantu awo n'agamba simanya agenda kugira nange naye tugenda awo. Way forward for Wuma. Yavuddeyo abakulu okwabadde Alima Namakula mu press conference gye bakoze okwabadde Walter ne Fina Mugerwa Masanyalaze ne bagamba muno bataddewo ebintu ebyetaagisibwa omuntu enagenda okujja okulembera okwa president wa Wuma. Okwabadde ebintu ne wammanga emitwalo 5 bwe yagala ekifo kino abonga abali kakiiko abasigaddeko kakiiko ako. Then ne bagamba olina okuba nga olina 10 years experience mu music industry in Uganda n'ebirala ng'ebyo n'ebyo byasinze okukwata abantu omu babiro. What they call experience okubeerabeera waawo ng'obadde muyimbi for over ng'olina musical kubanga ne dry education yo sajo ze natandika okulala dry tea nga ni musini ya thiti tetugenda ye tetugenda yeye Sandy Uncle Eddie, what is your take with qualification ezasinza abantu okuleeta abantu okubanga bakubaganya ebirowoozo? That whole Wuma thing is just a piece of a joke. So ne batekawo guno tekirina kye kigenda bayamba. Can Wuma change anything ku music industry ya Uganda? Nothing. Bule kyolowooza bisaanyizo ki qualifications ezandadde ziteekebwawo okubanga tufuna president? First, the entire Wuma thing is a mess. Okay? And it's an organization comprised of disorganized people. First of all, leadership. Leadership abeeramu abantu abakola research, abantu abalina reputation, abantu abalina caliber, abantu abali sensible to tell people something. So si kubeerawo for the sake of being. N'abayimbi bawano tebaagala kusoma, kitegeera. Tebaagala kusoma kyekisooka. Abantu abo boyogeddeko ebibiina nga UPRS n'ebirala. Byo bijjudde mu bantu abo boyogeddeko. Anga kati bwe tuba tugamba UPRS eri mukweyubula simanyi kiki kiriwo. Tukomererawo nzo kwatagana okukkiriziganyako ne Ronnie. Ronnie yagambye nti singa bantu bano bafuna omuntu ne basawo a stakeholder. I can tell you sikuba mulere kubira mwanyina zikalango. I just imagine Nabunjo. President wa Wuma. Omwana tumutekeyo. Owulira omugati. Owulira omugati oguli awo. She's too soft for such kind of people. Dorothy. No, she's too soft for that. Empologoma ziyinza omuga jambula. Oh, naye mwala we ali. By the way, kamba buli. One, wane Uganda wokawe nalinda nga omuyimbi akulira abayimbi because kireeta conflict of interest. Mwanya space yemu. Imagine singa wabaawo okusoowagana nga abantu baagala okubagatta oyinza okuyita White Benda. Uncle Eddie katono nnyo katulizemu katono nnyo ku audio waffe so that abantu basobola okubanga bakufuna bulungi nnyo. Kangendeko katono nnyo ewa Kasazo. Do you think what it would be the solution for Wuma okulaba muno abantu esobola okubanga ekola ki nga etuukiriza omulimu gwayo as an association mu music industry ye Uganda? Ekisooka nze kyendowooza kye balina osookerako era kimanyi ekiyombya ekireta Uncle Eddie okubeera nga mukambwe mukka eri abantu bano abawuma n'ebintu bye bakola nti balina onoonya engeri gye bakolagana n'abantu be basanzeewo kati nga UPRS balina onoonya engeri gye bakolagana nayo kuba kati yo UPRS ekolektinga sente ezirina kati webabona bena kye balina kye baagala okukola basooke bakolagana n'ebintu ne be basanzeewo naddala bakwata sente z'abayimbi we baa tebanatuulira ng'olegi bagenda kukolagana na UPRS babanga batalina mugaso kuba ekimu kisinga oyombi abayimbi UPRS yokoba ne federation UPRS eno lwaki gye nnemera kubanga ye collectinga nnyo sente z'abayimbi nti abayimbi baadde bakomplainga nnyo ku UPRS kati baagala nnyo omuntu oyo agenda obbayamba ku UPRS ate nze ndowooza UPRS ogenda gijjawo kubanga mu mateeka weeri era nga Uncle Eddie bwe yagambye
ndi mateeka weebali kati noonya ngeri gy'okolagana nabo naye byonna byonna bye baakadde baakakola okuva ebajja tebannaba kulaga nnyo nkolagana gye bagenda kukolagana UPRS so nti basobola okukolera ewamu okitegeera banoonye engeri gye basobola okukolagana UPRS babe nga basobola okukolera ewamu ekyokubiri banoonye omuntu ali approachable kuba waliwo ebizibu ebisobola okusolovingibwa mu industry nga bitonotono nga beetaagawo omukulembeze gwasobola otuukirira buli kaseera ne babimunnyonnyola nagambyeko ekyange ekyakola tunes nga bisobola okuggwa naye ng'abantu abe bateeka mu office awo tebali approachable. Bule, I can just even assume nti oba kino ekintu bakigazeti ng'ekidde ku ministry wabirewo abantu abali accountable ng'abantu bali awo basobola okumanya ekyokukola kubanga n'ekirala ekibiina kino ebizibu byakyo si bya bufuzi byokka ku bukulembeze bwokka ne agenda yennyini kiki kye mwagala muliwo ku lwaki what do you stand for kitegeera kubanga abantu tulina obuzibu ebibiina byonna kati ebimerukawo kakibe kya boda 2010 kakibe kyaki bonna babala luguudo lw'entebe awo na nakasero babala kibaasa kya kaki kulemberera mu baasa eyo I think something better can be done ekizibu kye tulina nti abantu sente zibatabudde obwongo buli ekibiina kati ekitandikawo kibeera kiri ku ssente ate abayimbi nze bannema okutegeera awali ssente zaabwe ate tebafaayo ssente ne batunule wakyama not until abayimbi nga beegasse ne barwalinga behind UPRS UPRS ne pushinga ne lobbyinga government ne lobbyinga ebitongole nga UCC ne lobbyinga local government otunulide UPRS yokka but waliyo like the ex of federation or federation in Aulia waliwo union and problem eriwo ebibiina ebyo bingi weebiri naye byonna tebiri mu structure ya government it's only UPRS jerry UPRS eri mu structure ya government bani kale kanjogere side kale bakyaliibo UPRS batukola nabo bubi bakola ki let me tell you the problem uliriza Ronnie Mark obuzibu obusinga okubeerawo mu Uganda bannannyini music be batamanyi kye baagala UPRS ebintu ekintu ekisobola okuba UPRS kiri eki kimu join in and cause change. Fight within when you are there. Bwe mujoininga kino nkyogedde for so many years biri ebintu bisatu collecting society eya UPRS bwe baali bakola etteeka baddamu etteeka lya copyright law mu 2006 mu tteeka mu bakiteeka nti wajja kubangawo emu collecting society nebegadinga akati abayimbi kye basobola okukola is to lobby parliament ekyuse etteeka bagambe nti wajja kubangawo 2 oba 3 tuzimala okay bwe wabaawo 2 oba 3 kitegeeza nti Smith ajja kugenda mu UPRS ngende mu Kasazo Music Bule agende mu Milestones naye ekyo kwengoloza bakisobola okutaba na mpisa mukadde waffe Andrew Benon Kibuuka I met him several times njagala okubula kino si kyabuwewusa much as it tried ukitegeera nga bagaba naye UPRS erimu ekizibu tubajoininge ukitegeera tulanire muli bamuvuma bubbi nabaga tugende bwe tuyingira gavumenti bana basajja tubakozinge okukyusa netteeka nti buli bino bibeeremu ntino UPRS buli omwe asobola okufuna akola ki amusolozeza ku lulwe kata kube migo ekibuzo kwikwana tugenda wa Kenneth ekibuzo kyange kirowozeza mu bonga kandikene ango ediseni can an artist Kasazo can an artist lead fellow artists muma nga tumayiza ekibuzo kimbuza aba asaana abeere nga ali almost in retirement Bull can an artist ngola utwa Wyke Benda Eddie Kenzo Bobby Wine Bebe Cool and the likes lead
Uma nebeera successful. Disgraceful. Who do you look at right now? Kenzo? Ragadi. Ragadi na idira. Can artist. Saka tugende Not in Uganda. Not in Uganda. Kasazi, what is your take? Artist na asoka abamukowu abayakowa industry bamunyiza jana batama ne waba mukadde era naye abayakowa. Kale awo wenyini wengenda okubanga nsinzira okubanga introducinga omuyimbi so that aso okubanga naye atubulya take ku topic ya kibuzo kyange naye ayina ekibuzo kyange nkolagana ye ne Dorothy katandikirawo welcome on the show wateka wechi batu oba bakizingako naye ne bakizaayo mukano gwa uncle ne bakimuzayo welcome on the show. How are you doing? I'm okay, how are you? I'm fine. So kobuze ku batulaba ku BTM TV program Flipped tugende maso. Abatulaba ku program ya BTM Flipped mwebale ku joining erinyanze Kenneth Mugabi. So katandike n'ekibuzo kya kwa batandikira kye kyabaawo, what is your relationship? Nani? Dorothy. Tukola naye. Mukola manager muyimba naye mukola biki era bikoma wa ngoli munyi otege ekibatu ne batagira wagambye olina omukyala sekyo era kwali alaba kati egoba lyaki mwana gwange nenjagala mayiri kwa kale Kenneth, your take on Uma, are you part of it? First of all, are you a member, and what is your take okuva Uma weyajjawo ng'omuyimbi? Yes, I'm part of it. I'm a member and ne mu WhatsApp group mwendi and ne kusiko mugwa tag of war birawo nganjiraba mu group so mwabuziza omuyimbi asobola okufuga my take is omuyimbi asobola okubeera ku board era kwebali segera naye okufuga a lawyer can why lawyers know amateeka bagategera bulungi abayimbi tetakwagala kusoma mateeka nogategera obulungi tetagategera so Silver Kyagulanyi would be a better president. Nedda sebo lawyer nedda sebo muyimbi tagambyeko lawyer omuyimbi agambye lawyer. Kenneth, what? Okay, yes. A lawyer can why am I saying lawyer? A lawyer asobola okunoonya grants feze tutasobola kunoonya why faba olusi tubeera mu art n'omuntu n'aba akuze ng'omuyimbi n'aba akuze still aba akulidde mu art kakati flipping okudda ate ku mateeka it will take time onfuna yes so lawyer yasobola okusosinga so n'okugamba nti wano bagenda babba muveeyo wano bagenda kukola wano muveeyo wano bagenda kukola wano naye omuyimbi kyatasobola kukola ki kulaba ye lawyer abiraba. Kale, let's get into the Valentine mood. Ibuzo unless nga Uncle Eddie nechibuzo cha Kenneth before natunagenda mu Valentine about Uma and all that. No. I have no question. And you know, Kenneth is one of those musicians who are very polished and polite. No, we've interacted several times. Is really hard hitting. For instance, if I ask him, I don't know whether he can answer. What is your take on Wyke Bender's reign? what has he done? What has he contributed? Has he done anything? Has he contributed anything worth talking about? I don't know because namulabanga agendako then in the nick of time avuddeko. And okufuga you'll need time. First of all, abayimbi bali unruly. Zegera. Damba Tuli, you're an artist as well. Okay, Tuli unruly. Tuli unruly. Aina nsonga zolwaki yavuddeko but tamazeko mwaka. Isubi anti boys. Miezi ena, right? Yeah, miezi ena between 4 to 6 truth le bamulonda. Okukola nandi subidi yandi mazeko ng'emyaka 5. Tebamulonda, atani yamulonda. Myaka 5 watu kisusiza. No. Myaka 5 gyabo balonda. Ekisanja kya myaka emeka okulaba nti okoze. 5. Ne baba akulonze bulunzi ono tebamulonda. Naye nazina takumba. Anyways, ladies and gentlemen, enough of the Uma. Let's talk music now and Valentine. First, wish your people Valentine and your mucharawo. Na ye muishinge ka Valentine wabanga jali. Watali yero tubulire. Because abana tubalina wano
Abaana nebinula gwatu alina ka message kaweereza wano agambye kwali atugambye wano nti yabakafunawo milioni 7. Milioni 7. Alhamdulillah. 2.5. Tuba tusigazaayo 2.43. Naga bali abasetawo siba kya musasulya biiru za ddwaliro. Kale Kenneth Mugabi, take it away. Tuzanke Valentine, your understanding of Valentine, then Nakayim. My understanding of Valentine. Well, Valentine mu Uganda tiyalimu mu traditions of it. So according to abazungu abagireta wano, it's a day of love. Naye ate nze nsuubira nti okwagala kulina kubeera buli kanaku nga twalagirwa okusinziira ku kitabo ekitukuvu nti tulina okwagala. Kale olina omuntu okweyagala ejali yambadde nsaba omutubuulireko omuyishingire ne happy Valentine. Mwagazaki just abantu bamumanye. You're not proud of her. Olitayagala kamera bajja muluganda olira owa baby omuwulire akweli alina ekala ke yakuwadde akapya wamugaye kaki kewamuwadde kasobola okukozesa akayirinya lya maama. Mukyala wange ayagala nnyo Kenneth Mugabi. Kale Kenneth Mugabi, you have a new song akakute wansi waggulu akalavu. Let's start with that. Kano nakayimba ne a lady called Isabel. Yes. And she's actually the executive producer of the song. Era sente wezija ya signing.